Joel Ssenyonyi alina kyayisaawo n'akwata 1.7 billion n'agirya. Okuba kategede bulungi temwawukana mwena mufaanagana. Era ggwe enjawulo eri wakati wo ne Ssenyonyi eri eki nti Ssenyonyi alina omukisa ogufuna 1.7 billion gwe togirina. Gwe Bobi Wine kati ngenda kukuba nupu njiteeke ku ttaka. Kati nze omuntu kasayogera ebigambo ebifaanana bwe bityo. Ekyensooka okulowoozaako ono mutendeke oba ate ayagala kukozesa butendeke bwe kubaako kyanyigiriza. Lwaki nupu ogikuba ogiteeke ku ttaka? Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Okola kyattendo nnyo nnyini ddala mukwano gwange yagenda maaso okuba nti otwegattako buli kadde woba ogenze maaso okuba ng'olaba vidiyo okuva ku mukutu guno ogumanyiddwa nga Agaliwo. Abasidi omusunsuzi ly'erinnya eryange era nga gwe mukutu era nze mbeerawo ogenda maaso n'okuba nti nkwanjulira puroguramu eno. Abuluwoolaba omusajja ow'ekiviiri ekiwerawerako omanya nti mwami Obote aba agenze maaso n'okuba nti asonga ensonga zonna eziba zigenze maaso okuba nga zitambula mu ggwanga nyaffe Uganda n'agenda maaso okuba nti no azigaayagaayamuko mu ngeri yeegenda maaso n'okuba nti ezigondeza omulabi mu buufu obufaananako bwe butyo. Buuza ku mulabi ebigambo tujja kuba nga tubigamba. Agwe naalaba Agaliwo twagala kwebaza bwebaza nti weebale nnyo balire ddala okuwaayo akadde ako okwefiiriza kaddata n'okufaayo okugoberera ensonga nga bwe ziba zitambudde mu ggwanga. Nze Samuel Kalungi nfubutuka mu kitongole ekya Zinga yaffe mwengakalabiriza emirimu egy'enjawulo era twebaza nnyo mwe mwenna abatugoberera mu mirimu gye tukola egya art abatugoberera mu mirimu egy'enjawulo nga egya community development. Era njagala okuwaayo akaseera kano okubategeeza nti ennaku z'omwezi 14 tugenda kubeera ku National Theatre nga tulonkinga TIG 14 July 14 August twaziseemu dda August 2024 August twalonkinga dda kye tuyita TIG Network Africa Kids Network netulonkinga Youth and Teens Network kati tulonkingira ddala ekisemberayo ddala kye bayita Parents Network. Yes. So tujja kuba tukilonkinga at that time. Tubebaza bwebaza really tubebaza bwebaza kubeerawo nammwe abayita mu kiseera ekizibu nammwe tubasaasiddeko. Waliwo abantu abalina ebizibu eby'enjawulo tubasaasiddeko ate abo abasobodde okufuna ebirungi nammwe tubasanyukiddeko. Yes. Kale awonda abambadde ntunuulira wano ku simu mbadde ngenda maaso n'okuba nga mpita mu documents ez'enjawulo. Kintu kino kibadde kitambula but saasooka kuyita. Me I wanted to see how it was going to unfold then you could at least have a bigger picture. Mu buufu ofaananako bwe butyo. Joel Ssenyonyi versus Lubowa Sava versus Joel Ssenyonyi ababiri bannamawulire oba omu yali munnamawulire n'asuumusibwako n'afuna ekifo kati ekyali eky'omukulu kale akyali but okimanyi once a journalist always a journalist but I'm saying yasuumusibwako n'abaako ekifo ekirala. Okay. Ekigambo ky'okozesa kyekikyamu teyasuumusibwa okugamba kusuumusibwa kitegeeza nti we ava tewaali wanyuvu kyekitegeeza naye ate si kituufu. So omukulu Joel Ssenyonyi yabaako ebitiibwa ebirala ebyagenda maaso n'okuba nti nno yabaako era nakyo katukitereeze waleero twogera ku nsonga nkulu ate ffe twagala kusomesa bantu anti era togamba nti yagira yabaako ebitiibwa awo tukolera ensobi ontegedde yabaako obuvunaanyizibwa obulala obwamuweebwa. Kale mbeera ya Joel Ssenyonyi ne Lubowa Sava wetandikira yava kubeera nti omukulu Lubowa Sava yavaayo n'ayasa amawulire agakyali agambu because it is not proven yet.
agamba nti omukulu Joel Ssenyonyi yezza akawumbi kalamba mu obukadde 7 1.7 billion ensimbi z'omuwi w'omusolo. Omukulu Dean Lubowa Saava agamba nti ensimbi zino zaava mu kitongole kya civil aviation ne zigenda maaso n'okubanga ziweebwa omukulu Joel Ssenyonyi. Oba ku nsonga ki awo tetunnamanya mu bujjuvu bwakyo, koze era ye agamba kale vaayo tubuli ezaali zaaki. That's point 1. Oluvannyuma lw'omukulu oyo okutambuza ebigambo bwe bityo ku mikutu migatta abantu, ekitongole kye ekya Peace Advocates bagenda maaso n'okubanga ennaku z'omwezi 27 June bawandiikira omukulu ono Dean Lubowa Saava ebbaluwa nga bamusaba mu ssaawa zaali 48 yeetonde n'ebigambo byali ayogedde abimenyewo. Yabagamba mikwano waayitawo essaawa 48 omukulu n'abagamba zaayisewo kati oba obwanda mu ssaawa zammwe bwaweddemu mukisobola okugira ne mbaweerezaayo ku bwanda ne muteeka mu masaawa gammwe mukimanye nti 48 zaakoze nze gwe muliko ndi mulalamu akitegeera. So gye byakidde yali intention to sue. Then ne bafulumya ekiwandiiko ekirala kati ekyaddala ekimusuwinga oba ekimukuba mu mbuga z'amateeka era nga kiri Joel Ssenyonyi beseekeezi versus mwana mulenzi Dean Lubowa Saava mbuufu ofaananako bwe butyo. Era ebbaluwa ebadde nga bagitambuliza ku mutimbagano ng'omukulu takola ki tagifunanga Dean Lubowa. Not until yesterday evening ebbaluwa finally yamutuuse mu mikono era na admitting anaga nti ebbaluwa ngikoze eki ngifunye. Joel Ssenyonyi agamba nti nga olunaku we lwakeera mwami Mpuuga n'alabisibwa naye ali mukola embeera efaananako bwetu. Agamba nange kuba agamba nti bangi bantuukiridde ne baŋŋamba n'ebino ebintu byokola lwaki omukulu toyogedde naye ne muwuliziganya. N'agamba ne Mpuuga naye akaddeko bwe kaatuuka okwogera nkakasa kwali kutono naye okulabisa kwali kuki kungi. Bayibuli nawe yogera ne bagamba dini atambuza notion emu aga Joel Ssenyonyi wali akiruddu mulamba ye notion gyakola ki gyatambuza. There we go. Tulindiridde kulaba biddako. You have the microphone. Kiriyale okiraba nti eggwanga lyaffe lirina there's a lot that it's really appalling okuba nti eggwanga lifaanana nga bwe lifaanana and eriggwe oba ffe abatunulidde abakulembeze nga way out kabonero akalaga nti tekisoboka. Tetulina solution. The solution is with you and me, not anybody, not Joel Ssenyonyi, not Mpuuga, certainly not Bobi Wine, not Museveni, not Mao, not anybody in the political arena. But clearly it comes back to us. Nti kyetwagala okukola. Bobi Wine awaliwo ebigambo by'amagezi byayogera n'agamba nti yabiteeka na muluyimba n'agamba nti ebyo by'oyagala okukyusa byekyusize. Okitegedde tobaako gw'obikwasa Mankyaza ate era y'omu ye yavaayo n'agamba mubikwasa ani Kyagulanyi nti ebyo byonna by'olowooza okukyusa mu ggwanga Uganda olina okumakinga sure nti gwe tandika okulowooza ku ngeri ki yoyinza okubyekyusiza ng'otandika n'ebyo ebitono by'osobola ebiri mu ngalo zo kuba abantu bangi balowooleza mu binene naye nga waliwo obutono wano obukyamukoze eki obukyamutagaza gwe longoosa amaka go olongoosa ewuwo embeera yonna ejja kutereera kubanga kitegeeza ono bw'anaalongoosa ewuwe n'oli n'alongoosa ewuwe n'oli n'alongoosa ewuwe olwo mulina community ennyonjo. Kakati embeera ya Saava nga munnamawulire kirungi bombi bano betwogerako bannamawulire ate bombi batendeke ontegedde kubanga waliwo ekyo nti bombi bannamawulire ate abatendeke bombi balipotinga politics. In other words bafunye okugugulana kubanga omu ali side eno alina office gyalimu
ono gyakakasiza dda nti he abused the office because fena tukimanyi oba ebya taxpayer sooka obireke omanyi mmwe ensobi awo gye mujjira. It's not taxpayers money, it is Uganda's money. Okyegedde, it is Uganda's money. Ne bwe ziba zazze buzinga waliwo yazituwadde nga grant ye yazze abaali ezagundi abaali eza global fund. It wasn't taxpayers money. Okyegedde, it was clearly money for other people ezituweereddwa. Kati leka tuleme kwesiba ku ba taxpayers kuba nabo bennyini ba taxpayers balina ebizibu ki ebyabwe. Leka bo tubali. The idea is tofaayo nnyo ssente zaavaawa puulu kimwe zaava naye tufeeyo nnyo okutunulira ensonga enkulu. Ssente zaaliibwa Joel Ssenyonyi yabba 1.7 billion oba teyagibba. Era bw'aba yagibba kiki ekirina okukolebwa? Kukitegedde bulungi nnyo. Ebyo bye bituba tutunuulira kubanga bwe tutunuulira ebyo tuva ku mulamu omunene. Taxpayers money, taxpayers money. Oyo yena gundi, yes, it is taxpayers money. Ne Joel Ssenyonyi ajja kuyimirira agambe nange nsasula omusolo. Kitegeeza yalya ssente ze. Yalya ku ssente ze. Naawe lindako lw'onoolya ezizo. Ontegedde bulungi. So bitubireke. Nakugamba nali nsomesa wano abantu olulala about corruption as a tendency, independent, and as an independent tendency. Corruption. Fenano tukiriziganya nti corruption is simply abuse of office. Any office. Kabe mutunzi wa kasooli jona wadde ntambula ne ngamba abantu abamu banaku kubanga ndawuza Katonda era banne Katonda w'amaanyi, Katonda tomusaagisa. Abantu abamu embeera gye balimu bagirimu kubanga gye balina okubaamu. Balina empisa envundu eziseeko ezisembayo. Nasanze ejjo omukazi nagenze bulungi nnyo ne parkinga gye napaakinze ne mutuukako. Kati nkumba ndabye omukazi nali muguzeeko gundi ogonja waaba yaŋŋambye ku luno ebintu simanyi ebintu 3 enkumi mmeka naye ng'ekyamazima gyazinguze nusu mmeka naye alabye emmotoka gye mpaakinze wali n'aŋŋamba ebyo era ne mpulira mu bubi n'ensirika. Eyabadde agenda ogula 2,200 naguze 10 mmeka 2 zaane zinnuma anadde njala 6. Omukazi kati bwabadde ku makya ddala bwabadde ku makya ddala. So my excitement was kandya ku buno bugonja as breakfast bulungi. Kumbe bugonja yakatandika okukola ki okwokya buno bwajjo kati ng'abumpa ntuka mu motoka kati kumbe kuliko akamu akakola kyakwokya nga kabi bubi nnyo nnyo nnyo. Kati omanyi gonja nga yasuzeyo bwabeera ate nga yadde ayengedde tasi asingako awo ate ne testi ekyukira ddala. Nempulira bubi nnyo nagenze nnyomba mu motoka nga ndi munze kane nga nnyomba ningamba abantu abamu tebali serious. Yandibadde akiŋŋamba yandibadde ngamba sokoleke mbugumyeko ate amunsedde already kikyali kinnumi kati nekikyali kinnuma. Mind you, nabadde nyombere 10,000. But the idea is kobenga oli kukuba otunda kasooli, kobenga oli otunda dduuka, kobenga okola ki, buli lwoyita buli lwokola ebyekiralu, kobenga otunda nnyama n'okwata kilo eyandibadde kilo n'ogizizika egumbooti oga nti eweze. Naye ng'ekyamazima otegedde bulungi nnyo nti njizise gumba oba ntadde abamu bamanyi osuulamu kana akakwota anti asitula ennyama bw'ati n'asuuliramu akahaafu. Kati gwe olaba nnyama
bwatuuka eno ate okupakiramu ati ate n'agitema ejjinja n'alizza ebbali kati bw'oba ng'oli mubbi ku leva ey'okuba nti otunda edduuka oba ennyama ng'eyo oba oli ku kkubo for that matter olina by'otunda nobba akugulako toyawukana na Jowero Ssenyonyi alina kyayisaawo n'akwata 1.7 billion n'agirya okuba okategedde bulungi nnyo temwawukana mwena mufaanagana era ggwe enjawulo eri wakati wo ne Ssenyonyi eri eki nti Ssenyonyi alina omukisa ogufuna 1.7 billion gwe togirina kati osobola kubba zino 5,000 4,000 n'omutwalo oba okategedde bulungi nnyo so and that's where the problem is so tutunuulire who is abusing office. You said Ssenyonyi versus this guy Sava olumu neewuunya oba munnamawulire mutendeke oba just musajja ali passionate about some issues kubanga Sava yeewuunyisa Sava alina ebintu bingi byaleka pending n'abireka naye waliwo ebintu byasimbako essira n'omulanga n'okunyiiganyiiza olala namulako ng'agamba gwe Bobi Wine kati ngenda kukuba nupu njiteeke ku ttaka kati nze omuntu kasaayogera ebigambo ebifaanana bwe bityo ekyensooka okulowoozaako ono mutendeke oba ate ayagala kukozesa butendeke bwe kubaako kyanyigiriza lwaki nupu ogikuba ogiteeke ku ttaka otegedde is it that nupu is a business to you gwe botunula lwaki nze sikiririza mawulire gakuba gagamba nti nze tujja mukuba oyo nalabula ku bavubuka wano abaali bagamba tujja kuba alien skin oyo muteeke ku ttaka ekisajja kyamwe tujja kikuba tukiteeke ku ttaka tetubaga mugezeeko olwaleero bo bwe bakolaki be batakyaliwo so amawulire is a service buweereza obw'enjawulo nabwo amawulire okufaananako n'obuweereza obulala ng'obusomesa ng'obusawo ng'ebintu ebifaananako bwe bityo n'amawulire buweereza gwe Sava olwo oba oweereza oba okozesa amawulire ate kubaako byolwanyisa okusinziira ku interests ezizo so nze Sava ng'omuntu mulinako ekizibu nenjogera ye ng'ayogera ku issues ezimu ndabanga ebiri person ennyo atwala ebintu very person kati toyinza kumanya oba bituufu oba kikozesa nnugu kubanga kati bw'ogamba nti nupu njajji kubanji benjiteeke ku ttaka otegedde n'olayira mu maaso g'abantu n'ogamba mwe nupu mwe ngenda kati ate gwe muzanyiddeko temumumanyi what are you then reporting otegedde because it should be issues not merely your personal reasons, your personal problems. Fenna ze nina personal problems zange oba personal issues zange ku nsonga ezimu ontegedde naye sisobola kujjawo nenzidiscussinga bwe mba nzize wano kudiscuss senga ombuuza ebintu bino byombuuzizza wano between Sava ne gundi ne 1.7 billion ng'oyagala my personal view etali in the professional realm oyinza okwewuunya nekyenkugamba kati oyinza okwewuunya tetufaanagana lwaki nti nagamba bw'osalawo okubeera professional bw'obaako omulimu gw'okola professionally you cease to use your personal ego interests omukyala afumba mu katale emmere gy'afumba si gy'asinga okwagala okulya ontegedde afumba mmere y'abakasitoma
gye baagala era agamba omuceere gyo gwatambudde nnyo n'agufumba naye bw'omubuuza nti gwe mmere ki gy'osinga okwagala okulya oyinza okulaba ku mmere gy'afumba mu katale awo nga teriiwo era oyinza omusanga awo mu katale ng'ate amaze ogifumba ate alidde ekindaazi kye n'omunaanansi wali n'omugamba emmere gw'ogifumba lwaki tolya nagaa nze saagala nnyo matooke naye ng'ate yasuza alikola ki kubanga professional yakizuula nti guno gwafuuka omulimu kati saava yeerabira nti amawulire buweereza nga Jowero Ssenyonyi bwe yeerabira nti office gy'alimu buweereza n'alowooza nti yafuuka bizinensi ye ontegedde bulungi nnyo kyova olaba nti they have accumulated a lot of wealth in just a space of 4 years weebuuze sente bazijjawa anti nze sava issue yange naye nze sava issue yange naye nkubuulira mazima sava issue yange naye is the execution how he delivers yes kuba omanyi bwe tuba tukolerera nze nagamba nti abantu bano abatulaba bagezi n'okutusinga just tebalina mukisa ayinza obutaba na mukisa gutula wano naawe naye ng'era akutunakatala kino ekisajja byekyogera kiringa ekisiru kino bwekiti yakyogedde bwakirina kuba bwekiti okyegedde but era byetwogera wano is not the gospel truth nti bwe kiriba emirembe n'emirembe amina this is our what contribution so kyenkugamba nti ffe tulaba ffe abalabi tukola ki nze bw'ojja n'oyogera n'ogamba nti nja kuba nupu ngiteeke ku ttaka question yange ebeeremu bw'oleeta kino ekya Jowero Ssenyonyi yalidde biliyoni emu ne miliyoni 7 my question is it part of your strategy okuba nupo giteeka ku ttaka anti ayinza okuba yabyogera ng'alina bwino mungi afaanana and that's the issue nga yamanya ekirala ekiri mu nsonga eno kyenjagala okubuulira kyekya bwino oba kyekya evidence enguzi by nature of enguzi eribwa abantu aba agiwadde ne bagiwadde kakati ono agiwadde talirwedde kuyingira byamu kulaba ono gwe yagiwanga bamutwala tekimusanyusa lwansonga kijja kumulabisa nti yawaayo abaguyingidde automatic kakati naye tajja kukkiriza kitegeeza tasobola kukkiriza gwolete evidence oba ontegedde olwana babiri as you are fighting two parties ate zonna ziri very strong eyawa ne gwe baawa bombi oba obalwana naye ono eyawa tali ready machazi yandiyagadde nnyo n'alabisibwe exactly kubago bajja kuwuuza kakati oli bwe munaamunyigiriza ennyo ajja kugamba nti mba ne 1.7 nagifuna naye bwe mba nagifuna yavaawa nga yaki kati ono tasobola kukkiriza eyagiwa kubanga ffe enguzi yaffe mu Uganda naddala politiko nguzi eva wantu awo bwe yeetolola bweti eva wantu awo agenda osinga ali ogwo ontegedde bulungi nnyo politiko nguzi eva wantu watya ate ebiseera ebisinga tejjanga nguzi naddala ku leva eno kati wano waliwo Jowero Ssenyonyi yali yaleese amaanyi jjukira ffe tuli very scientific ontegedde yaleeta amaanyi mayitirivu n'agamba kusasi dingi dole waliwo ayonoonye anadduka emisinde wuuno tumuleese ne tubalaba nga bali mu dingi dole waliwo ayonoonye ne bamuleeta twalinda kye bagamba nti alipoota until today
Oshegedde kituzaayo wasava walya sente because there is no any other way around it. What could have led to? Because nakugambye nti nno obugundi kati ekizibu kyakutegeera sente mmeka 1.7 oba eri exaggerated, I have no idea, but walya sente Joel Ssenyonyi vaayo weetondera Abannayuganda. Era nze nninze omuntu ogwo Bobi Wine aveeyo nga bwe yavaayo ku mpuuga kuba bano bonna babbibo. Bano bonna babbibo. Era nawe bw'onoogaana okuvaayo as equally oveeyo gambe mannange waliwo ABCD kijja kunzizaayo ku kirala, which is could it be nti sente eziyingira mu nuupu oba omuntu wa nuupu zabbye n'akuwaako zo teziba nguzi nga tumanya nti 1.7 billion ate Joel Ssenyonyi yagigabana ne principal oba principal yagiryako. Okategedde anti kati nze nkuwa scientific approach soogera bino bintu but nkuwa scientific approach. The analogy is very clear. Kubanga tukyalwanagana n'ebitaano bya mpuuga fe until today nze byenkugamba nti yali nguzi eri organized by the state and the government. Ontegedde nti sente bazimuwanga commissioner, sente bazimuwangani bazimuwanga ex-lop webala okukola emirimu emiki emirungi zayita mu system ya government. Nakatera namulabe ng'ayogera ku challenge. He was on NTV, yeah, 2 days back, and he told them, I'm still waiting for these people to challenge me legally. Yes, legally. Sente yazitwala naye nagamba nti eggwanga enguzi yavaawa. Yes, enguzi yavaawa nti enguzi kituufu yamuweebwa. Ontegedde kubanga ffe mu Uganda enguzi zi part of us. Nabagamba engeri y'okulwanyisa enguzi si bino ebitongole biri mu State House mbusimanya anti-corruption, simanyi. That is not how we are going to fight corruption in Uganda. The best way to fight corruption in Uganda is by starting from grassroots, from our homes. Enguzi etandikira waka gye tuwangaalira. Nakugamba nti ffe tuli mu nguzi njereere. We grow up bw'oba wakazaalibwa okulira mu socialistic born bred by a socialistic economy. When you get to around 18 years, you join another political gundi, another gundi, capitalistic. Ontegedde tosobola kumanaginga abazungu kyovola nti bamanaginze bo bava wansi. Omuzungu afukamira ne wansi n'ayogera n'omwana namuga no, I wouldn't want you to do that. Oshegedde wano omuzadde wakuba luyala nakugambye damo kikoli nja kukuba ate ngolwedde amaze okukuba atakuba nakubuuza okaabira ki akuba nakubira n'okkaaba. So we are in a socialistic communities. Yep. Naye ate tu operatingira mu capitalistic what? State. Oshegedde state yeri capitalistic. Naye ate wano tuli mu socialistic. Nti what belongs at home, whatever is in the house belongs to your dad, belongs to your father. Era ffe wano mu Uganda omwana tobeera na kikyo waka. Kakibe ki kiba kya taata yennyini ntebe, yennyini kasefuliya mu nnyumba, yennyini buli kimu, n'omufazi ogwoswako yennyini gwo. So we grow up in socialistic economies. Kati kituleetera kyekireeta enguzi eno nti omwana bw'oba onoomuyigiriza obutalya nguzi atandika akyali muki muto. Bano abaana ababba bava eno nga babbi. Ontegedde just omukisa baba tannafuna mukisa gubba. Ffe wano mu Uganda nkubuulira ekizampa bakola mu gavumenti bakimanyi gwomanyi lwaki ba Joel Ssenyonyi balwana nnyo okuba nti bakayingira mu gavumenti emyaka giri egi n'ennyumba ze balina tozoogerako myaka egi. Joel Ssenyonyi atuwa erisiiti z'ennyumba ezo asobola gikuwa anti nkugamba kati naye omanye ekireeta ekyo, omanye ekireeta ekyo. Ffe wano mu Uganda bw'otobba bakunenya
bw'otobba oli just kulaba bulabi nga wano bw'otobba n'ekyalo kikunyiigira. Oyo musiru yakola mu gavumenti emyaka aga ndaba ennyumba emulemye okumala. Musiru talina magezi. Kati byebitawaza bajjowero nti bajjowero ayagala agenda okuva mu bwaloopu leader of opposition ng'ebintu byonna bye yali ayagadde mbulamu abikoze. Aguze amamotoka, azimbye ennyumba z'abapangisa, azimbye ennyumba ye, buli kimu ng'akimaze. Not to look stupid. Kubanga fe community ekunenya n'okunenya n'egamba okyo ekisajja kyolaba ekyenviiri kyakolera ku UBC emyaka egi oba myaka 10 niri butalina magezi. Kubanga fe wano bwobba gwe mugezi atabbye ye musiru asinga era gwe wano wotobba bagamba abanno oyo musiru. Omanyi nti omusajja oyo yabadde manager wa banka eyo naye mulabe nze nembeera bannange nemalambe nenfuna omukisa ogutuula kaawo topabwa manager kutera ondabe nkulage wenkekeze ennyago era abantu bangi babikola ontegedde kakati ye spirit gye tukuliramu ontegedde bulungi nnyo. And this is where the problem comes in. This is where the problem comes in. Nti bajjowero Ssenyonyi, Jowero Ssenyonyi is not the only person who did the same on Nob. But it's not yet confirmed. Yaliya ekibuuzo ekirina okukyolina okubuuza kiri eki zaali mmeka bw'aba yali ali ku mulusavu yalya nnyo ekyo kyokka ky'oba obuuza naye nga yalya kubanga tewali atalidde. Bampuuga bonna balidde, Bobi Wine bonna balidde. Bobi Wine okusookera dda waliwo biliyoni 10 ezasooka ze tutamanyi. You cannot confirm. Remember fe tuli basajja Baganda ontegedde tewali wava mukka. Lwaki tebagambye nti abaagaliwo be baziridde lwaki oza abaagaliwo tuba twatuuseyo anti kyekyo naye kakati ffe tuli scientific nti wagamba dingi doole waliwo ayonoonye n'adduka emisinde katumusongeko n'omusongako n'omuleeta ne mu Parliament. Kati tukubuuza dingi doole waliwo ayonoonye what happened? Ebigambo tebifuluma ate ng'olyogera bulungi. Lwaki tobyogera mu butuufu bwabyo? Obukambwe bwali bungi. Anti kitege obukambwe bwali bungi okuba nti bwafa bufi buti ne bufa natural death. Ndabye omusajja amaanyi wagajja. Oba ontegedde bulungi nti tosobola keera ku makya nokkirira wano ng'odduka emisinde ngoba mubbi uyo era bw'oba okomawo bakubuuza omukutte gwe gamba nti simukutte naye te bw'omukwata ne bawulanga omunywezi ne bagamba nti buuna amunywezezza noddanga essimu y'omusajja era ate bakubuuza omusajja omukutte ki ekibaddewo tya mundekeze ngendeka yagendaka kitegeeza omubbi agambye nti ku byenzibi sooka okwateko gendeka. So there is an issue kuba bamusa era nze issue yange sava nkulaze challenge yeweeri bamusavize naye yagamba temugeza ne mugujjayo ate bamusavize gwe balopya ate ye mukambwe temugeza ne mugujjayo anti kati uliriza babadde bagezaako mukola ki mulongoosa munyiga kumugamba nti owange naye ka challenge weeri nti abaana baba ne information. Remember eggwanga Uganda oliraba fe tulina ne bambega abagamba akugamba nze nno ndi mbega onde njakubega nti that's how unprofessional we are mu Uganda. Kati oli ayogera ekigambo ng'alina evidence naye challenge eri nti nkugambe challenge weeri kati omanyi challenge weeri kweno issue eri awantu awa nti yeyawenguzibwa n'abatanayagala kulabisa Ssenyonyi gujja kufa okuleka nga naye atuuse ku level egamba nti nanka mulabisemu yandabisa nnyo
But where is this guy getting his information? People have their sources. People have their sources. Naye ate era ne bw'oba ng'oli muntu alowooza ekimala ng'olowooza bulungi, it is easy to know that Nupu gets a lot of money from the government. It is very easy to know. Kubanga fenna tumanyi aba Nupu baffe bwe babadde ne bwe bali kati. Tosobola kungamba nti myaka ena oli mu kuzimba nyumba Kiwaatule, ozimbye apartments wano, ozimbye ki mu myaka ena nga akola mulimu ki? Jole Ssenyonyi akola mulimu ki? Abadde mawulire for all the years. Yali sekama w'ekibiina. Anti bw'obeera sekama w'ekibiina, ekibiina kikuwa ssente mmeka? That's a question. Kikuwa ssente mmeka? Ebyo ebibiina ebimu mukola na mirimu gya nakyewa. Goza Nupu esasula abakozi baayo. Basasula. Olinako lisiti gye wali olabye ya Nupu ng'oli aba amusasudde omusaala gwe nga fuutu soja. Obuuziza abantu bakozi ba kitongole oba obuuza abantu? Mbuuza gwe. Anti gye mbuuza ekibuuzo obuuza naye abakozi ba kitongole. gw'omanya engeri gye bakolamu. Because okimanyi waliwo budget eriwo. Kituufu nkugamba emirimu gy'ebibiina ebisinga obungi bya nakyewa. Nze abakolera zinga yafe abamu si basasula okuleka abali very practical, abali hands on. Mochegedde naye ng'ate oli akola n'akola omulimu nga mulungi nnyo nga tumusasudde ssente kubanga mulimu gya bannakyewa. Kati ebibiina ebisinga abantu bakola bya nakyewa. So sibasuubira kulaba nti sibasuubira kuba nti bagaggawadde nnyo. So ssente ze bafunye. I'm so sorry about this by the way. Ninamu kiyegu kyankutte. Kyembadde ngezaako bagamba. We are not against Nupu or against Ssenyonyi. But the scientific questions of course they have to come up when things like this happen. Yep. When you accumulate a lot of wealth, buli omu abuuza ssente ozijjawa. Kakubeere ku kyalo. Era bwe watasobola kunnyonnyola ssente ku kyalo, kyova olaba abantu abamu babaguzisa amayembe. Oyo alina amaki? Abantu kasaba tebayanga tebamanyi ojja ssente. Bo bateekawo wojja ssente. Yagenda mu nnyanja tokimanyi. Kuba bagenda okugaba bigattagatta nga tebikola masensi nga bateekawo ennyanja nga bateekawo amayembe. Yaba afa ku kyalo suddenly. Amayembe gakudigiga munywa. Era ekyalo ekiriko omugagga. Ekyalo kyonna ekiriko omugagga. Aba mulogo. Ekyalo ekiriko omugagga gwe batamanyi mulimu gwakola. Tekufaako wahaataataaka. Nti yabadde mulamu jjo n'afa leero. Gamunywedde gagundi. Atulina. Ate we bafa babiri mu wiiki kiba kira. Bagamba tuwedde. Ate baba nga baneiba baga gali kulayine kati. Gali kulayine. Gatta gagira gati. Kadi gakutte eno. Onchegedde. So that's the point. Yep. Because we are in a society that comes up with analogies when things come up. But naye kati ku kino ekyajja Ssenyonyi n'embeera eriwo ngenda kuwa the last analogy about it. Tusomesa abantu tuve wano. Nakugambye enguzi wano eri political eva side edge. Teri muntu ayimirirawo n'agamba nti bana njagala nnyo gavumenti eno kankoye enguzi bane baleke tebatamwanya nnyo. Taliiwo. Teri nedda. Teri muntu mu government. Teri muntu wawagira government. For example kati nganze. Muntu ali independent. Ayinza kera kumacha najja n'agamba. Tibanengo okuba nnyo government. Kwata emiliyoni 2 babesonyi baleke. Teri. Government yennyini. N'abakulembeze baayo. Bebaga oyo nga atukiise nnyo eggaali. Okyegedde? Jangu. Bwe baba bamwokyezza n'ababadde mu ddiiru naki baba bamukoze ki baba bamwokyezza. So enguzi ya gavumenti eva awantu awo. Ne bw'onooginoonyereza teriko kunoonyereza eva awantu atya? Kakati ate ekyobulabe nti agiwa yalina obuki obuyinza. Yasobola okukwata, yasobola okutta. Kitegeeza nti bwakuwa enguzi n'okola omulimu gwe bulungi ne wabaawo akulaba
kubanga enguzi y'abantu nga bajjo eno bwebanga weeri that is bwebanga weeri that is I cannot confirm nti yali 1.7. It's not confirmed yet. It's upon the courts of law. Ne kooti tetugyesiga nnyo. Nayo tetugyesiga. So tetusobola nze era tosobola kuva mu kooti ng'owangudde omusango ne ŋŋamba nti oli free. You can only be free if you can scientifically explain yourself to public or to me. That is it. Nze nkubuulidde. Nti wali bwe kyetoolola bwe kiti abakuwadde enguzi be balina okukwata ate be balina era okusalira. Kitegeeza nti bwe bakuwa enguzi eno baba bagikuwadde with protection. Olina immunity nti nkuwadde enguzi naye teweeraliikirira anti ate era nze nkwata buli kimu kaali. Kati wabaayo third party ajja saava n'aleeta ebiboozi ebifaanana bwe biti nga gwe tonnayagala ono alabisibwe kubanga omuntu bakuwa enguzi ogiraba. Enguzi eringanga bbwa lya kabina. Kizibu nnyo obutategeera nti olina ebbwa kabina. Lazima omuntu akubuuza naye kikinga toyagala kutuula amugala kyamazima ninako akantu kabina wano. Ontegedde nti enguzi eringa bbwa erya kabina kubanga liba terirabika ne gwe wennyini olyogera nti ndirina kubanga embeera ekuyitirirako. Kati kyekimu ekiri kuki kubano kyekimu ekiri ku bino ebyabajjowero. So balengwaba nti olwokuba nti enguzi eyo eva mu bantu bebamu beba protectinga noono. Kakati kyovula nti oli asobola okuzimba ennyumba ya billionaires nga naye bw'abadde akola ssente ffenna tubadde tukimanyi abadde afuna miliyoni 25 ezaki za Parliament ne extra charges nga miliyoni endala 5 oba 10 n'agizimbira mu mwaka gumu ffenna ne tusirika. Onchegedde. So and that's the point. That's where the problem is. Bajjoweri balidde ssente nnyingi balya ssente nnyingi ng'ekitongole nga nuupu bw'ogiraba ngiraba Bobi Wine badde bajja bazirya. You can see bino byonna ebya iPod nti system ffe nnyini ffe twagicreatinga ey'enguzi. Enguzi is the order of the day. Si nsobi sente za mpuuga nguzi naye enguzi eri organized eyise na mu mateeka. Kuba tewali nsonga lwaki obo musasula lopo nga badde asasulwa abadde alabirirwa abadde akuumwa. Tewali akasimu mumuwa kaaki. Akakasimu kandibadde kaweebwa abantu abakozi abakulu ab'emyaka 7 abakoleredde eggwanga. Kati akaddiye ezo sente zandibadde zigera muki mu puulu somewhere nga zisasula abo abantu. Ffe wano tetulina pulaani y'abantu bakaddiye. Ontegedde mpuuga tannakaddiwa. Abakadde baffe katulaba nga taata wooyo jjajjaawo yandibadde mu gavumenti kubanga yakola. Abakadde babawo b'omutwalo gumu. Yes, yandibadde sente zajja emitwalo bajja ebiri nga ne jjajja nga kyali mulamu gyali emitwalo 2 nga bambuka eyo waggulu. Kyokka ekyewuunyisa bagireetanga buli mukadde bamu emitwalo emeka tebazibawa naze era waliwo eyaziri. Nkugamba nti twandibadde tulina system nagati omuntu waba alya sente z'abakadde aba mulalamu. And that's what I'm trying to say. Nti tukulidde mu system ya influence. Buli kimu oli ayagala kijjako influence. Akati bwe bubbi obwo bw'olaba obutambula. So Jowero Ssenyonyi munenye empola. Ababbi bangi abasinga ne ku Jowero. Ababbi bangi abasinga n'empuuga. Kyovula nze nakugamba ku mpuuga nenga nasanyuse ku kyayitamu. Naye ate saasanyukira kya nsonga ya ssente. Ekyessente nze nkimanyi nti ssente zaali mateeka naye baali mpuuga ekimukubya mu nuupu
kirala si kya ssente. Yali aleese olugezigezi lwe luno olwa nnyinimu olwagundi olwa Serajja okwota. Yajja Serajja okwota ali mu kukiza nnyinimu Bobi Wine entannama n'agamba nedda togenda tumanyiira kasasiro wa mu DP tomuleeta wano kyekikubya gundi kyobalaba nti ab'enkwe ennungi nga bannamboozi eno banywedddeyo lwaki nti Nambooze yafa ekintu kaadi ye tayagala kirala tomubuulira beti Nambooze ow'emukono tomubuulira kintu kirala kyonna ayagala ekintu eki kaadi ye ne bw'ojjanga mukyala Beti agamba oba nkumanyidde empuuga emyaka 3 it is not my problem. My problem is one. Kaadi yange y'emukono tekwatibwako tezannyirwako. Kati oyo yasobola survivingira yeno. Kati bampuuga balowooza nti batambula n'emitwe gyabwe bajja kuteesa sime batereezeemu wano totereeza eno ntandaalo kyovola nagamba nti mpuuga yagula amayembe nga bagayita Bobi Wine kaakati go kye gakola gali mu kumunywa gatandika omunywa gamuwa obugagga anti gamuzaayo mu Parliament yali emulemi kati ne bayingira eno ne bamuzaayo kati Beti Nambooze bo amayembe bagagula naye ne bakola ebyo byegakola ki byegagala okyegedde era kati bo balina emirembe naye buli wewepankapankamu katono bapata gundi gamunywa gabanyweddeko ebitimba gabimazeewo gabitutte kati gakimye kaadi ne kaadi student bakyagirina kati ate gagenda batwalako ne parliamentary seat amayembe mabi nnyo kubanga go bw'ogagula oteekeddwa okukkiriza ebyo bigagira tegalinga Katonda kuba ye Katonda abeera straight kyakuwadde abakikuwadde takyagala nsonga yonna. So ensonga ya olulwana oluli wakati wa wono omusajja wa mwani Dini Lubowa Saava ne Joel Ssenyonyi lukaringa water. There is something wrong. Joel yali asente ekitamanyiddwa ziri mmeka ani yazimuwa ebibibi bade babataddemu akawumbi kamu gye bawusa bizedde n'agamba mubeere serious nagamba kamu 1.7 kyagamba 1 anti ebyo byonna byakubuzaabuza okyegedde ebyo byonna byakubuzaabuza kakati ekyo kyakoze ekyo ekigenda mu maaso bwe kityo kiraga nti there is something wrong. Kituufu Joel tasobola kubanga teyalya ssente akakakiiko kateeka okuba nga kalina ekintu kyekalya oba yali kyayi oba yali mmere oba yali bufe whatever happened baatugamba dingi doole waliwo ayonoonye n'adduka emisinde wuuno abaffe. What happened after that? There was a lot of confusion. Simanyi report simanyi nze nagiwaayo ate be yagiwa bagamba tetugifunanga liiba ne mu parliament yawo waliwo space yenkana ki Joel Ssenyonyi n'obuyigirize bwo report eyo ebulira etya wakati awo mu parliament nga speaker agamba nti saagifuna Joel agamba nti nagiwaayo yabula etya Joel gwe nokkiriza nokomaawo nokkiriza ne biggweraawo okukakana okyusa otuuseewa because olina politics okukakana mu bbanga tono nnyo okyusa ovuddeyo eyo yonna kosasa ovuddeyo kakati wuno oli rope ontegedde kitegeeza nti biri tuba tetukyasobola bikola ki bikubuuza mangu abatategeera bimubuuza kati naye ffe abategeera tujja kukubuuza nti what happened there after. Ontegedde bulungi nnyo nze issue ya ne Dini Lubowa abeere professional alekerawo kanulaaga amaaso gakanuya muki mugalubindi nja kuba nupu njikube ku ttaka oba omaze okuteekawo already bias kitegeeza nupu gy'otayagala. Ontegedde kitegeeza nupu ogirinako ki akakuku kati bw'obanga ogirinako akakuku gwoba tokyali mu luse lwabo abalina okugyogerako okitegeedde oba ogirinako ki akakuku. Ffe ebibuuzo byaffe byangu nnyo. What sente ze mwakimulatinze nnyingi ennyo zivaawa
naffe politics kati tuyingire politics kyemwagala okugamba nti kati parliament business eyimiridde kubanga business eyimiridde naye mwagala kikonfirming ekyo nti omuntu bwayingira mu parliament emyaka ena bazimbye apartment ebukoto nazimba amaka ga miliyoni 8 nazimba bakusasula sente mmeka kubanga ffe ze batugamba sente endala naye ate sente zemufulumya nnyingi okusinza kuzemukola ki zemusasulwa mp tewali nsonga mp obu mp ate owa opposition tosobola kuzimba kizimbe Joel kyazimbye in a space of that. So and those are all the questions bibireeta bibikenyenterera abantu emitima naye nva waggulu nga ngamba abantu mwenna abali mu government nga nkulembeza president wange Yoweri Kaguta Museveni our president ekisookera ddala I'm still standing on my grounds on issues of the parliament. Can we seize the parliament for 10 years? Sente zitira mu parliament zisooke zikoleko ebirala tusooke tutambuzeko amasiga abiri executive ne judiciary nga byebikola parliament tubeere n'eri temporary ontegedde ngeri bali representative bali temporary for 10 years sente zigenda mu parliament sasula abakozi ba parliament twatugende and all that tusooke tuzikwate zikole enguudo zikole amalwaliro zisomesa abantu about what about this gund about what we're supposed to do kuba abantu ye problem abantu bayingire mu programs za government abantu bazijumire programs za government tulwanyisa obukenuzi engeri yokka ey'okubulwanyisa tulina okuddayo wansi ezo zi anti-corruption nankani zonna ziri useless. Nze I've been writing letters day in day out to government offices to private bichi ngamba abantu tusomesa abantu corruption chechi because corruption abantu bagimanyi nagimanya n'abali corrupt bagamba abantu nali corrupt agamba nebe ne corruption aitid nenga yali corrupt ochegedde so people don't even know what is corruption ontegedde abamba bakola ne corruption nga tebamanyi oli abeerawo nga yasinga okuwa abapolisi ku kkubo nga esente ezimuyisaawo naye nga ate yagamba corruption muyitirivu nnyo anenya Joel Ssenyonyi kyatamanyi ndi just oli ali ku biga nankani naye nga mwenna muli mu storage mu storage ezimu. So tusaba government etuyambe etereze ekintu kino tulwanyise enguzi nga tuva wansi tulwanyise obukenuzi nga tuva wansi okulonda kutuuse wenna gy'oli gwalonda mulonda abantu abana abagasa temulonda kala temulonda mannya temulonda mikwano gyammwe ekyo kyo nkitaddeka nkisimbyeko amannyo nkisimbyeko essira mugenda kulaba enjawulo mugenda kugiraba omuntu tomulonda kubanga kyaliwo kuba ali mu kibiina kyo temulonda bibiina nalabye edda abanuupu batandise dde okwagala ki okwagala okudda bagamba nti eyawangula si yafuga kyokka ate kati bali mu kugabana kaadi kanoolaba emitwe egyo n'ogaba emitwe egyo gimiramu gitegera bulungi so that is corruption of the highest order. Okyegedde mugamba nti akalulu kabi eyawangula si yafuga kakati ate era bw'aba yawangula si yafuga lwaki ate akomawo mu kalulu akozese other means kubanga era ne bw'anaawangula era tajja kufuga. You are wasting our time and killing. I'm telling you this is a truth. Bw'abanga Bobi Wine yawangula akalulu n'atafuga ng'awangudde akalulu nga bw'agamba kitegeeza ne bwe tunaddamu ne tukamwongera tajja kufuga ekyo that is the truth. Kitegeeza tuyingira akalulu nga tumanyi nti President Museveni yagenda okuwangula ng'ekyo lwedde tukimanyi lwaki tukabeeramu eyo nguzi kubanga muba mukifunamu. Bobi Wine afunamu nnyo okubeera nga ye yabadde second in run akifunamu nnyo kubanga ajja kuba ne ba MPs ajja kubeera neki ate bamwokyayo eyo nanguzi just nguzi eri mu system but eyo nguzi okugamba nojja n'ogamba nti nze nawangula akalulu naye si nze enfuga kitegeeza nti gwa tulyamu olukwe afuga yakuwa walya gwe watulyamu olukwe twakulonda n'okwatagana n'afuga kati n'omugamba nti kakati gwe kitegeeza walya. So and that's the point.
mulekerawo tusiriwaza abantu kubanga politics waddala abantu bafiiryamu bateekamu obulamu kati omwana yafa nga muli mu campaign n'ogamba nti wawangula akalulu n'otafuga yaba afunirawa kubanga yafiiririra ggwe kuwangula kati ate n'otafuga ate ng'ogamba nti wawangula kaki akalulu ebyo ebintu ebyo bimwogera is just politics wammwe kulya ssente kubba kubanga Bobi Wine afunamu nnyo nga ya goloza lwaki gundi si gwe twogerako kati Katumba oye kubanga si ye yali second in run naye singa yali second run yandibadde yanyumirwa ebya Bobi Wine so kitegeeza nti obuweereza obw'obukulembeze mwabufuula omulimu era awo wewali obuzibu mutuyambire ddala muleke okuttisa abaana baffe mu politics wammwe muleke temwogera statements za kiyaaye mbwe yawangula ate si yafuga bw'aba yawangula si yafuga temudda mu kalulu Mwami Obote gwe mbadde naye n'agenda maaso okuba nti ensonga azigayagayamu nga bw'ogenze maaso okuba nti oziwulira jamu ebyo ebiyamba ebitayambye teeka bbali byeyitire kutwe mbuufu ofaananako bwe buti aba siddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwetuli twongera okuyita abantu abazadde mwenna abalina abaana bwe oli muzadde ng'olina abaana tulina olukuŋŋaana lw'abazadde lugenda kubeera ku National Theatre of Uganda naku z'omwezi nga 14 kitongole kyaffe ekya TIG True Inspirational Generation twagala kukusitula bitone by'abaana twagala kusitula confidence y'abaana twagala kusitula integrity mu baana tugamba nti your story is powerful tubeeko engeri gye tugatta ku baana baffe so that we have a better generation bino byonna ebizibu bye tulina biri generational tuzze tubisikira buki mukadde ke kamu njagala okutegeezaako waliwo campaign egenda maaso n'okuba nti etambula yagenda maaso n'okuba nti nno tufuna sanitary pads oba pads ezo ezikozesebwa naye ng'omuntu asobola okuddamu ogikozesa zibeera mu nkula reusable ziba mu nkula ya bugoye mukulu Nsereko agenda maaso n'okuba nti no atambuza campaign eyo mukwano gwange agamba nti baana bangi abali mu byalo ebyenjawulo nga bakozesa bisubi Mwami Nsereko Tatenjo gundi waliwo ekitongole anti erinnya ly'ekitongole ndyerabiramu saagala enguzi bwetyo bwetandika saagala kusobya gyoba olaba njogeddeyo erinnya ly'ekitongole linneerabira so mu buufu obwo abagamba nti baana bangi abali mu byalo ebyenjawulo nga bakozesa bisaaniiko kuba nti nno ennaku omwezi guba gubonese essaawa zino ayagala kuba nti nno tuyambako ffenna mbuufu obwo so obanga olinayo reusable sanitary pads osobola ogenda maaso n'okuba nti oziweereza bw'abanga alinayo bw'abanga yeetaaga kufuna sente kuzigira anti n'abalina nabo tuzi welcome obanga olina nezinga banayinza okubeera reusable nayiyo osobola kukontaktingama ku namba yange eyo then obaka bomanja agenda maaso n'okuba nti mbutuusewo omukulu mu bufu obufaananako emirundi mingi nja kukunyumiza akaboozi olulala tutwagendaawo ebwayisi mu byango ye baana era nembikoowa olina abaleti ng'olugwe naye ni lumulemeredde tuga stop this nonsense era ati nzo mmanyi saasirika nabagambira nembavumavuma ne don't even we cannot allow that kind of fuckery around kubanga because what kubanga oyamba bwoba oyamba bwoba toyambye bireki lukiya yabadde ku kamera mubeere bulungi